The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machi, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Short commercial break, ladies and gentlemen. Zino zinatera okuwera eddakiika 40 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nga tukyalinda omwami Bigirwa Moses okutwegattako omukyala Farida Bikobere yamaze dda okuba nga atuuka. Abatamumanyi, Farida mukyala munnamawulire, mukyala admin waffe, mutunuulizi wa nsonga, naye ate alina n'akalala human rights activist naddala ku nsonga z'abakyala.
omukyalo nazaagala nnyo naye ate alinamu ne profession y'abasomesa kwegamba you are a lot of things. So if someone gets good morning and I'm a good cook. And that one I can confirm, by the way. I can confirm without fear of contradiction that Farida is a good cook. So literally, I am a full package as you you have put. I am a 10 out of 10. Good morning. Abatukereddeko bana yetubebaza okuba nti mutukererako every day from Monday to Friday. Tubebaza and we don't take your time for granted. Ensonga lwaki tubeera ne topical discussions ezisobola okuba nga zibazimba. It is a Monday enaku z'omwezi 27 mwezi tuli mu gwa January. I've had a lot of people say January ona ayanguye nnyo. Yes, atubakabye na bwavu. Abantu tebakabye bwavu ate ng'omusana gubadde gwakira. Tugambe nti no emyaka 39 byadde mirungi egyena 39th year badde nnungi. I do not want to say because if this has been a policy, everybody has known that January kibeera choch. But if January has been but soft, we have known January ebeera yocha in these 39 years. Fete tunmanyi ko tugambe chuka etani. This is the is different because it has opened up with money. Would you say there are 39 years zibadde mirungi? Utuba You as a honest. person, being honest. Without being influenced or intimidated. And speak, you know, I'm a realist. For me, I'm a realist. Yes. It has been an impactful 39 years of their government. You know, impactful can be positive or negative. Impactful in which way? Impactful, that is generally. But they've also registered a couple of wins. Bingi nnyo byosobola otunulako n'ogamba nti myaka 39 Uganda eri wano because of them. Oba oli mutunulizi wa nsonga naddala ng'oli musomi wa ggwanga lino, you are a scholar of this country, you can understand where this country has been. Wotunula gye badde n'otunula we bali kati, you can say there is something that has been registered. In fact, a lot of things have been registered. But whereas there are many things that have been registered, there are some things that are still wanting. It's all ogamba nti no waliwo ebigaanidde ddala ate nga nze mba comparinga ku bo. I don't like to compare them with other people. When you compare to them, there are many things that they promised that have failed, and they have deliberately failed because of their incompetencies. So whereas we are saying it has been good, there's a lot that has to be improved. Tujja biyingira mwayo. Okay, omanyiza okwawukanako n'abantu abalala abatawagira government eriko teba followinga. Yes. Ebintu ebiba bigenda maaso naddala nga bya government eno. But yesterday na following omukolo gwabadde mu Bende. Ne speeches ezakoleddwa abantu ab'enjawulo mu government, and I remember a few of them. Omukulu nga Kyofa Togabye, Minister wa Kampala wano. Yes. Yayogedde n'agamba mbuno ekisookera dda there are no human rights violations in Uganda. N'agamba ekiriwo is that Uganda do not know the definition of human rights. So n'agamba nti kye bagenda okuddako is kusomesa Uganda what human rights are. Naye nga he asserts there are no human rights violations in Uganda era ng'agamba nti they are eyeing 80 years in power. So ngera agamba nti guno omukolo gwabadde guhandinga over to another generation of people in NRM okubanga batambuza the next 40 years to make 80 because they have 9 months to make 40 years. So I was listening to speeches and I listened to our Minister of Finance. That is Matia Kasaija. Matia Kasaija. You see, that one is my friend. Basagala kumwongerako nnyo. Friendship as long as the evidence. That one said, they are looking at to take away minimum 18,000 jobs. And there was a question. Mugenda kugiteekawo mutya? Nagamba a lot of things. Agriculture tugenda kulyetinga emirimu mu byobulimi nateka azini naye yayagadde okumenya bingi ne bimulema bwe bagenda nganayetalaba webiva. I was when agamba nti disappointment is even an understatement because what is that? And then there is this minister Okeroriem. Good morning. So that man said Okeroriem, Foreign Affairs, State Minister for Foreign Affairs.
yagambye mbuno wanene Uganda the younger generation we do not appreciate the peace that we enjoy today because we do not relate with what happened before 1986. Ngeragamba nti if we had lived before 1986 we would appreciate the peace that they brought those who fought okubanga abatuletera emirembe boje bagamba nti wejiri. Last week we had some guy from Fonasa, Mr. Matovo Vianney, natugamba nti the definition of peace is subjective. Exactly. Naga nti oyinza okulowooza nti oyine emirembe kusinzira wawoli webaka otulo but peace is you being able to take care of your own self. Exactly. Oyinamu akasente. People think that peace is the absence of war. Not a lot of us believe that. Na iranga but tetubamanya abagamba Museveni yatuletera otulo. Bawulira. So nenjagala kugamba some of the people that made such statements ningamba nti okay. No muzini omulungi ava mu ddiro. We appreciate the fact that kale mwatuletera emirembe. But also you eyeing 8 years in power. It is also not realistic. What does that speak of? Because the first project was 40 years. Yes. If I remember. The project was 40. So that project around this time the project should be done. Because that was the project from 1986. The project was 10 years. Nga bakulembera kasita bali kulembera emyaka 4 balikyusa. Ne bawo omuntu omulala nti kati they are going to hand over to another generation in NRM. Kati bana abava mu nsiko tamu yaabwe eweddeko. Those who fought for peace. Kati balina be bagruminze be bagenda okuhandinga over bawe power and then thank you kakati nabo party nga yeba ruling. One would say what's the common denominator? Who is to blame? Do we blame them? Do we blame you? Or the people? Me? The ones who are leading, who are ideas. We blame the people who are just keeping quiet, looking at them, eyeing the 8 years. If I want to be realistic, I wouldn't blame the people. Because I want to believe the people have done what they have to do. Mubagambye mulugende mulonde ne balonda. They have trust in their systems, but also their systems have failed them. Yeah, but then who is to blame? Now, the ones that are eyeing the 8 years are the ones to blame because they manipulate the systems. Let's be realistic. They manipulate institutions. If it were you, and you were the one among those who are in the 40, the ones who are eating, yes, would you want to just give away your plate? If I was part of the Indian Navo, of course I would. You wouldn't? I would! Nelson Mandela Farida. No, let's speak the truth. The honest reality is, mungeri yonna bannayuganda gye baagala bafuzeemu ekisooka bannayuganda be bawadde akokola byonna bye bakoze. Expect Ugandans to be doing. Ugandans have to love the country. They do. You do not have to always listen to the Minister for Security now, Jim Muhwezi. Ayina ekyo kyateeka ku mukutu gwe gwa X. Yagamba bo baalaba ensonga mu budde bwabwe. The problem that was at hand. Yes. They did everything possible to solve the problem that was at hand at that time. So in their regard, wambongo bwabwe, yes, solved their problem. What was the problem at hand? We are all sure that legitimacy was known in the country. People were being killed arbitrarily. Whether you want to accept it or you don't want to accept it, it was. But the uniqueness about them is that they were willing to and an interview twakola ne Felix Kulaije Viana yajayo the same issue. Yagamba nti generation ya mweri ina issue that you can batter around and talk about whatever you want on social media, but nobody is willing to stand up for what you live in. The few who are willing to compromising number. So, whereas it's their malicious intention, but we can also say that you can also be a weakness to themselves. Bigambo bya omukulu President Museveni nga yakakwata obuyinza yagamba nti this is mere change of guns.
It is a fundamental change. We wouldn't want Ugandans okuddamu okukwata ekkubo lye limu bo lye baakwata nga balwanirira ekyo kye baali balowooza. But also, what is the problem? What is the now problem? The now problem, we have problems. Exactly. It's not even a problem. And when you look at how have the Gen Zs of Kenya, how have the young people of Sudan, how were the Arab Spring of Egypt, how were they able to solve their problem in their time without actually applying violence? There was violence. But yeah, but it was not direct violence that we're talking about. But to juxtapose Kenya and Uganda, the government... Why wouldn't you juxtapose Kenya and Uganda here? Okay, because we have a lot of differences. But a lot of similarities. No, a few similarities. Ladies and gentlemen, musikirize nyanirize vision bearer ne founder wa Eastern Revolutionary Platform ERP Mwami Moses Bigirwa amazedde okubanga atwegattako sebo kwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseko ku digital. Nange nsanso okubasanga Mukama Katonda yebale tukuma. Amen. Farida simanyi oba akaboxi yakazeemu. Omwezi we are going to February because you I've never seen any accountability. You missed. No, but you have to inspire us and you also missed. It's unfortunate. In the process of saving. But she accounted and it's she said unfortunate. A couple of shillings. Yeah. Sente zali ziwera. Sente zali ziwera. Gulamu TV. Vejirwa asuzota sebo. Like I got a movie. There is a Christmas. No, Omanyi, everyone you want to save, you should be having a target or a goal why you are saving. So tomalaga saving, because when you save nga toyina kigendererwa, toyina kyogenda kuganirwa mu saving ako. So you save with a target. So watandika kuchalo. Kano kaka antika ngulu nenyanya. In fact, about Zimbabwe is ndi award winner wa political analysis kakati ate mu masomero bakyusa curriculum. Yes. Kati ebintu bingi tugenda tubikyusa even the political arena ebintu bingi tugenda okukyusa. Kisuka tukyamala gakkirizibwa kwogera nga tulina bwino. Tomalaga bungeesa bigambo. Ate no bantu bangi ogundi awicha agamba you ask them about something else but they have 7 in their mind. Yeah, true. That kind of politics. Even if you ask them what is science, they say 7 is bad. Yachikwata. So ebintu bigenda kukyuka bingi kubanga nakizudde nze ngaze. Tuba tunaleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Titugenda gireeta n'abantu bagwagwa abatamanyi. Who don't understand power. Because we are dealing with a complex situation. Yes. Very complex, confusing. You know? Simanyi mulaba gwe mutesitese but kyemanyi nti gujja kukwatagana n'ebigenda mu maaso. Exactly. Just before we move into the conversation, about M23 part of the Congo, bawambye Goma. Ate obumanyi politics wa Congo. Goma is a big city na ddala mu Eastern region. Wewe bakutte Goma kitegeeza balina leverage ya amaanyi kati eri government ya DRC. Okyogerako in fact twogeranga ne DRC eje embassy yayo mu Rwanda tebakyaliyo. Kwegamba enjawukana zongeredde ddala okubeera z'amaanyi. Ate nga ye Paul Kagame agamba M23 Uganda wali yaba supporting nga muli kuffe naye nga bava side za Uganda wali. So bana abasajja bakutte Goma and it looks like it's a very strong Muhoozi Kainerugaba says that our people, these are my brothers, he calls them my brothers. He owns them. Bantu. Kakati ekisooka ddala nga fight ku ground. Conflict ye ekifaanyi
kinene kya East African Community teriwo kyekifaananyi ekiddala. If Congo is part of the community and Rwanda, Uganda, kati ate nga ba accused persons bali babiri, owe Congo accusinga Rwanda, Rwanda agamba CFA omusajja mukulu ono yono omusajja yali emabega w'abasaabo. Then kiba kitegeeza omukago teguli oguba teguliiwo, tulina okukuba torch deep omukago ogwo nti is it necessary sente spendingayo nga bannayuganda? Yes, is it necessary? Because olaba nga ekisooka buli border tewaliwo barriers zikyaliwo ku buli border. Tewaliwo kyatuukiddwako nti kikino ekitugatta. Ng'ogyeko endagamuntu gy'osobola okugenda naye Kenya ne Rwanda nedda. There is no common market because bw'otunuulira byayengejja ebikolamu bakulagira ddala nti yes wano batundawo naye batundawo nga ba foreign importers. Otunda ebyaffe bimaze kuganda. Kenya weeweza akawunga akawera nga bagamba akawunga kawe musoke mukasigaze. Yes. You remember Tanzania Airways bali bagigaana okulandinga Kenya, I remember. Nairobi, Jomo Kenyatta International Airport. Yes. Nga that route bagala jija. Ngano nkwatagana nga sini. Ngeganya. You know? And these are serious cases mu EAC. Okitegeera. So, kitegeeza nti the political cooperation ekyaganye y'omukago teriwo, the economic teriwo, mu finances ina etewali common currency. Common bank nawulira right now Kadaga Minister of abyogera bali banoonya n'ettaka. Conflicts tosobola gamba nti ogenda kuzimba bank Africa nga wali emundu evuga eri facilitated by partner states by counterparts. What is our interest in CE? What is the interest of Rwanda and Uganda? So anti kati ntuuka wali mbadde nkulaga the big picture. Your political cooperation. Yes, teriwo. Kati batudda ku ground ba Sultani Makenga bamukubako emundu mu 2013. Ani yamukuba Angola, Tanzania, abasadaka. Yes, ne bamuleeta nga kagudde yamalira Kampala. That is Sultani Commander M23. Bamuleeta yaddukira yaleka abasirikale bangi kubanga bamuddusa kilomita nga 12 ku bigere. Moroke zimu zamusanga mu kkubo. Abantu bakuba bangi nnyo bamuyita waggulu ne bamuyita ne wansi. Kakati emisinde omwana omuto baba bamuleeta addukira wa taata kulirako mu kyalo. Omwana omuto yenna wafuna ekimukanga either wa maama oba wa taata okujjako nga tebaliiwo. Kakati Sultani Makenga bw'asibira wano ne bamuwa facilities mu biwoteri ebimu wano, abasajja be ne bayingiza barracks. Yes. Ne ba rehabilitatinga kati banga ne litambula ne bafuna training endala ne baga ate endagaano gye twakola teriiwo. Jjukira babaleeta misinde ate babugira ku ndagaano eyo tumerudi kwa msituni wacha tuende tupigane. Ne baddamu ne bali neddayo nevu. That was the story Kagame was saying that abasajja bemugamba ffe abajje waffe ffe batuuka twaba rehabilitating nga tubajjako emmundu ne tuba incorporating mu society. Abasajja abakomawo okulwana Congo bava Uganda eyo be organizing Uganda and then nagamba mbu wano in fact Uganda enamba y'abantu yagala enamba tebasukka 3
bebaba waawo nagamba most of the biggest number yagenda mu Uganda gye yagenda ne bagirehabilitate nga bo benyini gye bava okuddayo wa Congo. So actually yagamba nti wali ya receiving nga 5 around 500 soldiers but number esinga obunene yajja naye bw'otunuulira ebikozesebwa wali omanyi olutalo otunuuliranga bikozesebwa equipment yes ebikozesebwa wali M23 tesobola bifuna yokka einako abavunjirizi eri backed up Kagame yebuzabuza naye ali mu eyo project because Sultani Makenga Munyarwanda is not a Rwanda naye n'abanya M23 abasinga bonna kakati the other Yakobo bayita Abanyarwanda ba Congo the brother Sultani Makenga bw'otunuulira sibe bonna basajja Banyarwanda nga bweri waliwo mission yokalako era kiri kyoyogedde bamukwata bwezi tebasobola kuwamba Congo kubanga waliwo kilomita kumpi 13 kutuuka ekinshasha tebasobola kupanuwawo kati baagala kusala kaawo efuuke republic but that's what Obasanjo was also saying that's the only solution neggwanga lennyini ddene nnyo baagala kusala kaawo but lwaki government ye Congo resisting that thing because that area is full of natural resources tebasobola kugireka egende mu mikono gy'abayaayi batwale all those resources era basigala bajja batawaanya eri because we focus state wabeerawo border kati ne batandika ozimba capacity ya state era basigala batawaanya eri kati era emundu ejja kuvuga paka naye ebikozesebwa benalabye olabira ddala nga wawanga agali emabega wani M23 M23 report gye nasoma actually nagisoma last year bagiwandiika muzimu ku mawulire ga Africa ng'eraga nti Sultani Makenga ne tiimu ye golodi gwe bayiikuula awo because balina ebirombe bya golodi embaawo ze batema n'ebisigaddewo emiti mingi biyita ebirala biyingira Rwanda ebirala ne biyingira Uganda then ebiryoka bya accessinga world market kati it is a source of wabeera stability webeerawo zino government ebbiri ziba tezikyafuna those resources jukira UN inawo interest zaayo nawo era naye eri mu bya gold kati wezijukira amawulire ago bulungi nga gakulaga nti the two heads of state era tebamentioninga nti naye balaga nti ekifaananyi kyali kikulaga nti Uganda Rwanda bali more interested nnyo mu butazikiza conflict yaabwe kubanga economies zaabwe ziyambibwako nnyo ebyobugagga ebiva wali ne batambuza emirimu gyabwe kati omusajja waba kiremu ya golodi ku world market eri ku $40,000 okitegedde kakati omwaka woba osobola okujja kilo golodi central zimanyi ezo nnyo kati waliwo ggwanga litagetinga interested mu ekyo ekintu so emundu yaawe tufunamu wali education Blanche Musinguzi yakola recently yawangula award ya best African investigative piece era ng'eraga nti waliwo a lot of timber and material that is illegally taken in from Congo and brought through Uganda and I mean just maybe it's just bana babulijja aba trading ebintu byabwe mpola ne bayingiza muno but if you are saying that it's actually M23 that is behind bana babulijjo tosobola wali eri kuba kati eyo corridor erimu bu fighting groups nga bibiri buyitirivu nnyo ne ADF eriyo kakati yo Uganda ebeerayo ne interest nyingi kisooka interest ya ADF dismantling
waba waliwo tiimu bano gye beesiga ab'e Kampala kitegeeza ADF batakyalinawo ki butuuze so bali baba bayambako controllinga disaminga then interest y'ebyenfuna nayo nkulu nnyo mu conflict so emundu yaawo Omumerika yasobola ogizikiza nga jjeyo omukono gwo gwaki ng'ebagezaako tibimoroka bya UN esobola okuzikira anti kakati labayo bizinesi y'emundu it's about empowering the Kinshasa government eri incapacitated bwe empowering the Kinshasa government noleeta omukago gwawali sadaka M23 ne baddamu ne bamutwala nga kaguddeyo bwe bali bamusinga amaanyi naddala ngole ebyokulwana ebiriyo era amagye gagezaako balwanisa agasadaka agaliyo gagamba bafiiddwa abantu 13 bo bagamba bagezaako bagoba ate we bukeeredde ku makya nga abasajja ba M23 bagamba buzata mwendo okubanga bagoma they actually near so bali simanyo ba South Africa sadaka eri mu politics amagye gaabwe gye gali mu kwogera South Africa nayo yafiiridwa abasirikale mwenda yongayo interest kumpi zifaanagana kujjawo bya bugaggaawo kakati Omumerika yalina ekisembayo ku ekyo era naye obugaggaawo bwaba nakyembalengero gamanya ate bwaba naye ng'alina interest Who's the UN? It's the US. Yes, it's the US naye ate ng'otugambye nti naye eyinamu interest zaayo anti interest za US nze ndaba US tanaba kujjayo maanyi ge gali ge tumanyi ng'eneegoba omuntu awantu esobola okukozesa bali ba partners abasatu South Africa Angola Tanzania ne babo uyayayo obuli awo bona ne buvaawo kandi ne batekinga naye problem eriwo nti America tayagala teekawo omusirikale we ku ground because tewali ngo wano wali green ate America takyalwana ebyo genda mu bagane AK47 bikiki yawocha na ogulu kukawansi but je tugenda mu maaso eyo je kulaba nga America agobyewo abayayaya abali abo bonna ataddewo amebese y'amaanyi nga tewaliwo omuyaya addamu kuzanyira waawo America katukirindirire tulabe yayikuula ebiri awo katulindire profesio tulaba oba eneetuukirira nze bwe ndaba last week President Museveni yali e Kamuli niyo constituency era abavubuka b'e Kamuli ne bendoosinga president for 2026 amaanyi gaali mangi kati gwe nga omuntu abadde mu Kamuli era nga ogezaako okulaga abavubuka ebirungi ebiri mu kubeera nga bakyusawo obukulembeze ekyo kiku what does it communicate to you? No, ekisooka General Museveni yakanga abantu be Kamuli n'akamala okukamaza yabakanga yabakanga yabakangisa ki kati atuuka ava mu motoka ogenda mu katenti yatambulira ku supiidi ey'omuntu akyalina amaanyi yetegekera nnyo moment eyo n'atambula ku speed musajja nga atambula speed abasirikale be bo nga badduka buddusi speed ate nga tebagisobola mu mazima ga Katonda. It was an observation. I think it was seen by many people. Endulu nevuga endulu bwevuga bali asoga ne bagamba ono omusana gwe beto omukaire omusana ga kalina amaani taliva kuono ebibozi ebyaddakaawo ono talivaku munyo bakukanga kati jeji yazanya mind game
n'agikubisa abantu beekamuli abantu b'ebusoga ne bagamba omusajja akyali omusaddaaka aliwo omusaddaaka ali mugumu ono funa feedback guwedde kuba gendayo kakati bo tebamanyi ndio is an expert mu bamanya nti yali abazanya byabufuzi yali azanya byabufuzi boza nti bali kati era bwatyo government says katugambe buno tukirize andi kakati kye if is around naye nga yengeri gyali awo ne Museveni is strong anti kakati no in reality tewaliwo mu age eyo n'asigala nga kyali bintu ebyakola ki byakola waliwo byakozesa ebyenjawulo okulinga ekiba nga kiri bwe kityo fe ba political artists omaye waliwo mu kisaawe ky'omupiira olina omusambi gw'okuba ebiyiso n'omuleeta ng'oli bubi nga coach n'omugaa genda okubemu eddakiika 2 tetulina kyakukola okiwulidde kakati bwe ndaba omukulu bw'akola ki kati watyamu amaanyi soga talina wagenda n'atakola Gen. Museveni ogamba mbu tegera mu ogamba abantu omulawe yakunumba yakunumba weyayo mukanga okugenda wali okwogera spidi yali mpitirivu nnyo nkugambye yabazanya akakodyo tokalabanga nako bonabona n'abakanga naye kyonna kyekiri kati message wo bubaka bw'abavubuka nti baabano basazeewo omuvubuka eyayogera of course ye chairperson w'abavubuka mu Kamuli district mu local government kakati ekyokubiri wa NRM mu kubeera owa NRM ng'alina okwogera ebintu byaki bya NRM but the fact is obuwagizi bwa NRM mu Busoga twali twabutataaganya kakati mu kubitataaganya nekibanga bali mu koma bouncing back advantage gye balina fe abaali badistoti twabateekako embeera twasasika twafuna ebizibu ebyenjawulo eno command center e Kampala Makerere Kavule bakola ki baluzinga touch ne ground bali mu kubalansinga omanyi Gen. Museveni oyo waliwo theory mu military science bagiyita rabbit hole entering the rabbit hole bakikozesa nnyo ne mu intelligence nti okuyingira mu binnya ebyobumyu wansi eyo bw'ogenze kuyiga kamyu kati Gen. Museveni ekisa kye yali complicated eri theory namba nti bweyongera wansi bweyo situation bweyongera okubeera complicated because osanga bingi buli weyongerayo bwoti obula kakati n'osigala mu bituli by'ebinnya ebyo nga totegera kiriwo tomayiri kuyingiza kati Gen. Museveni awo atukwatiddewo nnyo nti buli muntu eyayingira mu byobufuzi kati abamukolako political analysis abamukolako research reading extensive abasigadde bajja wolosero inkuya abantu byali abadde nabo muki mu
mutwenchezize yali naberuwero abaali badde bamutegeera nabo tebamutegeera. So ekisooka is a hard working man. Kati bwotunuulira okuva mu mwezi gw'omunaana actually gw'omwenda last year is in the field on daily basis. Nga yeerimbikawo mu kakodyo ka PDM naye nga kimanyi nti si kyekigendererwa. Is updating his networks, preparing them for yes. Newankubadde side yaffe alina bye yasitopinga bagamba nti temutambula naye eno yo yasinga kuinvayo nga bwe nkugambye nti entering in the rabbit hole or becoming as opposition we are confused. Bwoli mu rabbit hole muno nayogera maloboozi ekonogidamu oyinza okulooza ye mulabewo kumbe nayuze okiwulidde omaliriza omuguddeko ate gwoku mu opposition kati Busoga okuva lwe twamukubayo nga tayinza kugireka esigale ng'ekyali intikale ng'erizonatinga n'opposition ng'alina okufunayo strategy ekola ki etabula ki etabula Busoga because out of the blue zinagenda okulaba nga bannange mu nuupu bantabukidde nga tewali nsonga neegi esobola kuyiisa establishment gye twali tutaddewo. Ye General Museveni yali akimanyidde ddala nti bano okuba confusinga Busoga okugiyiwa kati etunyigeri ne pesa kati alina bali betuyita baseripa agent eno ku ludda olwaffe nga gwabwe kumakinga zanya ebituufu n'okumukuba endobo. Anti ngenda kati ngenda mbiraba. Political players know how Museveni plays mubiraba. They don't know. Twali bade twamujja. Mwete mchimanyi nti abeera ne ba sleeper cells munda mu. Abasinga tebakimanyi. So bambe abantu tebamanyi tutuleme kuna kuba. Aba leaders abaganya bali mu kuridinga Museveni his strength. Therefore they cannot understand his weaknesses. Okitegeera. Bwe tujjukira akalulu ka 2021 tujja gamba nti Busoga yakkakanyamuko obuwagizi eri President Museveni olw'ensonga nti yalaga eryanyu Kadaga Mama Kadaga naga tajja kuddamu kubeera speaker. But this time round we yabadde Kamuli yagambye me and Kadaga we have no issues. Sina any issues with Mama Kadaga era mwenda ino so don't you think he's being strategic? Andi kakati ye and can Chagulanyi go to Kamuli and know that I have Bigirwa here and say Bigirwa down to Ntebe to no but you know stronghold wa tasobola talina busobozi obwo kati olaba bwe tumala omukuba akalulu e Busoga baddayo ku drawing board analyzing naye already ye yali atuusize ekiseera ekyokufulumya Kadaga ku kyobwa speaker ye time yali etuuse kakati n'amuteekako ekikono kyonna over 47 billion okumufulumya ziyateeka mu babaka ne bamobilizers abalala era n'amufulumya ku strategic position y'obwa speaker. That was after the general election. Kakati olutalo fitina nebeera y'amaanyi kati General Museveni n'amala ebbanga ddene nga tayogera n'abantu b'e Busoga ng'akyabasoma because ng'akimanyi wali hostile nti yatujjako ekifo kye twalina kakati n'abala paka n'abala time entuufu n'addayo nga bw'abaddeyo kati n'akola statement emuyisaawo ng'akimanyi bulungi akiyeekera nagambye nti nsindika abantu okuseketerera my sister knows the secret with my brothers
I talk to them or in the meetings. Kakati yaleka agumiza Kadaga ku ground nga amulaze nti akyamuyina mu trust ekyo ate naye nasika obuwagizi bw'abantu bwali. Because our interest yeriwa, it's mostly because Kadaga Kamuli is the president. Kadaga wagana Museveni batonyina kyoyo. Kakati ebyo byombi yabiresa abigumiza. Interest is on us. Ngazizanye. Kakati ye akulaga is not really si muntu wa bulijjo mu kubalancing powers. Unlike effort tuduma obudumi abo opposition. Kubanga bwogambye nti kani Kyagulanyi come to Kamuli. Because as far as the opposition is concerned, mu ne Kamuli okutwaliza wamu tesobola kundulinga out as of today. Naye Kyagulanyi asobola okyogera tasobola. Yayingira mu binya byaki by'olumyu. Tamaye kuba eri mufulumya talimanyi. Yes, so omuzanyo guli complicated. Gwamulemu okutegeera. Mugiruzinzeyo district kati. Ngamu abali bananchuka. Okusinzira ku maanyi genda ba General Museveni gataddemu. Standing higher chances okuliclaiminga support mu Busoga. Okusinzira ku maanyi gakoze eki? Naye fenga ERP era tukyakola emisana n'ekiro okulabika nti tetumukiriza kola ki, tetukkiriza kibiina kyonna kulinyisa buwagizi bwakyo ekitali kyaffe, because we are saying capitalize mu territories zaffe. Yes, fenga bani fenga abebusoga, let us have a political identification. That is ERP modifying amaaso eyo nefuukamu ekirala Katonda wanaaba asazeewo. Kati tugenda kulwana nabo. Tugenda kulwana nabo nga naffe tukiliminga territory. Capacity ya miezi. Wakabuildinga capacity ya miezi tegisukka n'etaano. Kituufu naye stronger yitu. No, we are moving on. Omanyi kakati obwavu obuli mu byalo. Kyangu nnyo okusolooza abantu n'obaleeta ku raadiyo mu Busoga n'obambaza t-shirts because ekisooka kyambalo mu byalo iyo yajagala okujambala lugoye nga bw'onoogula essaati yeeyo. Kakati terozaba abantu nga alina t-shirt za Museveni eza 216. Ennyumba ebeeramu t-shirts zonna mulimu n'abakyalina eza Dr. Okiwulidde eza people power bazirina yajjayo ezimu zigenda ne ku buko because wambala n'oteeka ku mukolo nga bakuyise ku mukolo ng'olaba waliwo abasajja abali mu t-shirt za yellow naye nga bambadde ezimalayo. Okay, tusooka tunulire ku bintu bye tusobola okugamba nti myaka 39 Museveni bino byo tusobola okugamba tik. Olina kyosobola okugamba nti Museveni, we can commend you, sir. These are some of the wins that you can say Museveni has registered over 39 years. Omuntu taba mu bicu 10 ku 10 naye for me what I can observe from the 39 years the way he have managed to control power. Yes. Maintaining obuyinza. Yes, to maintain and control power. Kulu nnyo wetaaga omustudyinga nti akozeseza tactics ki techniques ki ez'okuuma obuyinza okuuma omugwe for 39 years nga buli never try to lose nti they are generals nti bakabi nnyo bagenda mujjako wapi nga nabo balengejja bulengejja bwe bati omanyi osobola okukwata akaana n'okasitula bwoti nikawuuba obugere wansi bwati watukoze ebbanga lyonna. Kakati ekyo kyo nze kyensinga okutunuulira. Could say that they fought 29 rebellions in 20 years. So temulina kyembakanga.
Yes, ekyo kyo So that is also kituufu, something you can but mu bintu by'okuorganizinga rebellions tebanafuna serious confrontation eyakabi. Babadde mu buyeekerayeekera buno bwabayayaayo beera ne gambutusi emu gambutusi bbiri tezifaanagana, emundu amasasi abalama bale, but nga balumbiddwa just a rebel group in the capacity of M23 nga bwogiraba bwe ebintu kamu. So you're saying tebanafuna professional professional militia balwani? Because tunulira Idi Amin was really attacked by Tanzania. The whole country? State to state. General Museveni abali tafunanga ku threat yeyo. Yes. So tunamutestinga kimala. Okay, he always celebrates the UPDF. UPDF, well organized army, disciplined in nature, and one would say eddanga amaje wa muntu wabea ne mundu gwe mulimu ogwo, right? They were indisciplined, extrajudicial killings, and one would say he has built a professional army. How professional is this army to you? No, you tosobola kudetermininga their professionalism. Nga bakyali because they have demonstrated their professionalism under his command. Naye okusingirira ku kintu eki power. Kwekyo babadde profession. Anti dene semateeka kye bagamba. You are answerable to the, by the way, Amaje, they are answerable to the president according to the UPDF Act. The president. They are answerable to the civilian authority. President Sebogo Baga. Police, they are answerable to the civilian authority. Amaje, gaina kuuliriza president. In fact, kati kakubulire. That's what the Amaje gaffe ganago. They will not remain the same force after General Museveni. They will not. Tebakulimba. Eyo discipline jolinga jolabawo eri ya kiseera kino. Mumanyi n'okubakuba. Ya kiseera kino. Because tubalabyeko engeri participate y'abantu enseweri participate mu corruption, impunity bagiraze. In some other cases, actually kati zia bali mu bitongoleze byenjawulo ate era biri corrupt sente bazitwala. Kakati tosobola gamba. There are some societal issues. Nti newa simuna maje yali naffe ababulijjo tuzitwala. So I'm saying that can be a people issue. Nti empisa zaffe ng'abana Uganda tulimu emize gy'okubba. But I'm saying these days you have an army, you have a man who can be with a gun today and border very well and pay that border without any fear of contradiction. That professionalism of the army itself, their job. That one, ekyo kikolebwa lwakuba kyekimu kubikuumira oli mu power. Kwegamba that humility, discipline, yemu ekumiro kati yabateekako obuteesi mukono gwa kyuma tabakkiriza kukola fujjo lyabwe. Naye njala okutegeeza kaana abavaamu bwati n'addako ebbali mu mbeera zonna ogenda kulaba nti bulijjo tewaliiwo UPDF ng'ebintu bikoze eki ng'ebintu bisansuse. So you mean if Pigira came as president, they wouldn't respect Pigira? Engeri gyagizimbyemu UPDF. A civilian nokati netumufuna president. Anti kakati kyenkugambidde ddala nti ekyo that is the ultimate nti tegasobola kukola kino gasobola kukola kino kati this protocol nti agazimbye nga tegasukka generation tegasukka command because it is NRA
kali akabinja kabayekera kakadde kekagenda nga kagaziwa confirming ebigambo by'omukulu omubi yayogera n'agamba nti Uganda erina kuddamu president nga mukubi wa muntu aba yazikwatako nga talina busobozi nga jjajja bw'alina era bijja kuba bizibu because if you look at Muhoozi tasobola kumanaginga UPDF nga tatawe taliiwo ate akulira ki gomanyi UPDF engeri bagiraningamu kati kankubuulire ekifo akirimu ofiisi agirimu asobola otambuzayo tata bbiri zive Kasajjagirwa wali e Masaka zijje Kampala yasuubiza aba Northern Uganda yabasuubiza battalion bali ba I'm not sure the district no district yasuubiza battalion yao nabaga tujja balitono biranye nte nebire tujja omuntu ayogera ku kwekalakaasa ku parliament tayiza kubanga ame commander ayogera ku civilian politics okwata ebipando wanike wewe amagye jjajja engeri yagakutulamu bali ba commanders baripotinga butereevu commander land force commander SFC commander air force intelligence that is CMY ISO baripotinga butereevu. So who reports to General Muhoozi? Abeera waawo okukunganya ebipapula by'amagye n'ebisigadde ngewe bitambula bwe bityo formalities but oli jjajja olaba akubira RDC essimu n'amuyita butereevu nga tayise mu chain of command. Yes. Kati tosobola kugamba nti Muhoozi ali mu control. Lastly, is our army divided or you think there is a semblance of unity inside there? Amagye kyenjala okutegeeza mulimu factions mpitirivu nnyo kyova abaana agenda kati bende waliyo barracks wabeerayo barracks deployment gyakoze awatali barracks ekyo kikulaga bw'abaana yagenze mu Bende waliwo omusirikale mulala yamundu singe n'okubafulumya barracks oba okubasibira mu barracks nga tebafuluma ate nga bali disarmed. Kati that kind of force that kind of yayiga ologwe manyi owa Egypt yakuba mu barracks bamukuba sasi ng'omwana ali ku parade bwetyo okitegeera era ne Museveni kyayika yagamba waayo ino yiga kakati eyo mistrust efaanagana bwetyo sebo agamba nti amagye wegali abeso mwebali bayitirivu nnyo ate nga nabo bakwasibwa mundu nga bw'omanyi so nze kinyala okutegeeza siraba magye ago gasobola kusigala united nga wekirowoozebwa nti gali united nga jjajja agatadde sikiraba kubanga olaba eyo emotoka gyagenda okutambuliramu eriko ka bulletproof ekyo kitegeeza nti yeewala okumusolesinga nga akola ki nga lamuredi mukalabirwamu akali bulletproof. Do you think this is a win? Kyakyakivinze era eggwanga okulikwata because akozesa force ye ekola ku ekyo
era ojjukira bwe ya imparting a discipline mu Kasese 2016. yes I but remember. do you know how many lost their lives? Many. There are very many. Abalala bakyali mu makooti. Kakati ekyakikoze naye kikoma ku ye. Omuntu anazimba ekintu. There's a way you're saying Museveni wanaagenda Uganda tegenda kusigalawo. Omuntu gwe bagamba nti yazimba business katugambe in the language of business. Omuntu natandika business ne bwaba nga avuddewo ng'ejja kutambula. Yeah, lwaki olowooza business tetambula eno? Eyinza obutatambula engeri gyagizimba. Eyinza obutatambula ekoma ku ye kubanga amapeesa gonna agasinga obungi yageenyigidde. He does not delegate. Yageenyigidde kubanga kati kankuwa ekyokulabirako. Kati yaleeta programu ya PDM. It's a government program. Yes. Neyita mu process, neyingira parliament, nefuna budget allocation. Yeah. Naye kakati buli wagenda agenda introducing a police woman. Nti yagenda atokola ki okuwandiika aba mismanaginga n'okujja ssente ku bantu mu eyo program. Kati olaba nti buli kyaleeta kyonna ate alina oteeka kikuuma oba okukino program government gy'ereeta emalira mu investigations and whatever. Obubbi bungi mu bannayuganda. Kakati ekyo kikulaga how weak the system is in terms of managing finances. Kakati ebyo byonna babikola kubanga bakimanyi byalinamu interest byateekamu amaanyi agatasaaga. Si byebyo. Bakimanyi talina kyagenda. Talina kyagenda kola. Tewali. So fenga bannayuganda nze ndowooza kankireko ekyo. Katuddeko ku byenjigiriza ebibuuzo bya Piero ebyafulumye last week. Era nga olaba Ntunga mu Boshenyi, they are the best performing. And that has been for like 3 years now. I hope people understand that. And in fact, 3 years ago we were talking about the same story here. Me and Yes. we were here. Yes. Kati bannayuganda ne bagamba tekisoboka Ntunga yatandika ddi okusingamu byensoma. It is not possible. Ntunga mu Bushenyi, Mbarara, Kampala eringa mu Kyamusanvu eyo ne Wakiso. Gamba Jinja wala 6 ate Jinja. So omulamu agambye bakijigiriza bikyaganye. Biganye kyo oba just waliwo mu districts siwenanye ne wabeerawo ndowooza mu districts webikolerera ddala obulungi. Kakati ekisooka njagala okuyozaayoza abazadde naye okusingira ddala abaana abakoze P7 including muwala waffe Michelle Obigirwa yafunye points 10 mu ssomero nno nga sigigana amasomero agamalayo. Nze nagamba sijja kuddamu ebyo omwana wa primary ensasula emiliyoni 2 nedda nemuteeka mu ssomero lya 5 naye points 10 yazikoze eki yazigyeyo era ngenda mutwala mu primary endwe ndi mukunoonya kola kubanga siba na sente ziri awo za buli lunaku. Kakati bweneewanika ennyo olw'okuba omwana yafuna points yafuna super first grade. Sijja so okusoma bwe kutyo bwe kuli era mpa ekirowoozo mpabula bazadde bannange nti banayite mwewanika nze mbabuule. It's a big problem. Temwewanika omwana mumuleka asome oba asoma medium gwe muleka asome. Gwe kasita banga ali ku ssomero ebisigadde Katonda ajja tukola ki abamu abali mu masomero gali tukola n'aba King's College Buddo
same paycheck. ebyensoma actually mu bintu ebyemye General Museveni bye byensoma. Yes, because more education we are interested in the end results, that is the quality. Because education, education, you are imparting knowledge. Yeah. Okay? Yes, sir. And you are making experts. Okusoma is someone becoming an expert in something. Yes. In something. Oba munamawulire ng'agamalayo. Oba munamateeka ng'agamalayo. Tutuuka mu byobulamu nga dokita. Yes, because tuzaalibwa twenkana. Kati butugenda tukula buli muntu obwongo bwe ne bumukola ki ne bumutwala gye akoze ki gy'alina okugenda. Nze abaana be nasomanga nabo bwe twabeereranga mu primary nga tusobola gamba nti Moses alebera politician. Tusobola but tugenda tukula ogenda weezuula. Mulimu abasoma medicine nga nange nali sibalabamu ekyo abasawo, but they have made it. Kakati ebyensoma General Museveni bimulemye. Nsonga ki? Kubanga okusoma it is environment kwanza. Environment. Nze somero lyensomera mu primary ffe twasoma nursery. Yalingayo naye nga ye Kampala. Nga mu byalo teriyo. Njogera ku Buyende district. Nga nakati nursery teziriyo. Nga mwina teeka omukono wali mukakase oba kati atusoso. Nga nakati tozirina nursery 2025. Tozirina? Teziriyo nursery mu Buyende. Nga tosobola ku accessinga nursery nga osobola accessinga mu urban centers. Eri ewaffe. Kati natambulanga okuva e Budoola nentuuka e Namuliki. That is 5 kilometers. Every day. So mwana wa piwa. Kati mula kilomita mmeka? 10. Naye nga environment ku ssomero ekukola ki? Kusoma. Kubanga abasomesa baaliwo. Nga balina ne staff quarters. Somero, it is one of the traditional schools in Basulao. Nga bamanyi n'okuleetayo ba student teachers okuva Kaliro TTC Teachers College ne babaleeta abawala abato abavubuka abato kwegamba ne mubeera amplified ng'essomero liraba liri organized ekisaayi ky'omupiira weekiri church weeri. It is a Church of Uganda Church. I mean school. Ngolaba nga somero eddwaliro kweriri. Programu y'ebyokulya weeri nga lirina ne garden. Abali discipline bakoze eki babatwa. Ne mulimira. Gamba ng'essomero weeriri. Nga somero. Naye kati ebintu ebyo byonna emivule egy'amaanyi, essomero lyaliko emiyembe egy'amaanyi, kati mpitawo ngenda okulaba baabitema. Tewakyaliwo learning environment esobola ku attractinga mwana. But at least wakyaliwo ku ssomero during because ate wewetegereza 2025 even the schools that are still making impact are those church based schools. Wewetegereza era mu byalo kati togenda tunogambe mu government school yino yes waliwo seed schools ze bataddewo naye ate ne seed school ezo zaaliwo from the past. But the question is, why is it that 2025 students are still basing on church based school nti essomero liri eriri kumpi n'ekkanisa eri gye muba mugendako ku kyalo kino? Anti wabeerawoko amasomero agali based on the region balina standard maintaininga balina track record maintaininga. Kakati government yo agamu yagawamba negamba negafuka ga UPE. Yes. Naye nga yo tesobola kuvunaanyizibwa bwayo. Kati why Ntunga Mbarara what they are performing well? It is because of the learning environment.
kyebabateereddeyo gwe okimanyi nti Kyamate primary school General Museveni we yagenda mu primary ye tebakukkiriza kukyamawo tosobola kwakisesinga Kyamate primary school obenchmarkingirewo. Why? Because facilities jeje ziyayuwawo zinyiiza abaana banywa amata abaana banywa yogati balya bulungi environment yonna ye y'amasomero gaffe gali Kanyaru secondary high school ye we yali doctor yava okujja Makerere nayaga eri Kanyarweru oligendako kati era agamba ensonga ze bwe buzibu bwe twafu. I want to say there is an apartheid system in education. No, ye yakola yatereza region ye yagitereza. Kibaite apartheid system. Ziri endala nazireka region ye yagitereza because akimanyi nti education is the foundation of capturing all sectors of government. Kubanga nga tuli educated osobola kolawa. Kati nakitereza ekyo. Public universities eziri mu Ankola awo mpitirivu nnyo ate nga zisomesa professional courses, sciences, engineering, yes, and technology. Yaziteekawo akimanyi education is the power. Kiwaliwo enlightenment okuma twali illiterate ate okyakola ki? Education ya also. Anti ye yakidesigninga. No, ye yakidesigninga n'agamba ya liberalizing education sector neyingira mu private investors. Kakati ng'akimanyi nti bigenda kubeera expensive, but who can afford that? It is my people. Era bw'otunuulira education yatandikira okubeera more expensive mu byamaanyi ddala starting with the year 2000 n'okudda eno gye tuli. Competition yatandikira ddala okubeerawo mu kuwandiika amasomero agasinze performing obulungi okubba ebigezo n'ebigenderako. Kati ebyo byatandika nga bo bamaze ozimba capacity, financial capacity. Okitegedde abasajja ekisooka muzaale omala okuzaala sente mubeere nazo munamala okubeera nazo tujja kubanga ffe tusobola okusomesa tujja kuba economy tugirina, military tugirina. Kakati oba ogamba ki? Kati tulagawa yeri police yeri document yani ye omugenzi Frank na Buiso gye yasoma ku parliament gye badesigninga ey'okufuga emyaka 5. Kati ate waliwo kyofa yagambye kinaana kibadde ngenda n'okuleetako ekyo that we are kyofa yagambye they are halfway the road now. 40 years they have a vision of the 80 years. What do you think about that vision? They have everything because it feels like they have all the tools of power. Anti kakati ekikyabayamba kiri kimu bwe tutalwana bajja kuachivinga n'emyaka 10. Utufale tulina kye tukozeewo nga bannayuganda. Kati ye yakoze statement eyo mu mbeera y'okubeera excited n'okwagala okusanyusa omukulu. But ate jjajja nkugamba ebintu byonna bikujjajja. Why? Jjajja yayogeddeko ogenda kufuga paka lwendifa? No. Era bonna bagamba babiwulira nti baasalawo bajja kufuga emyaka byambu okitegedde buli dakiika akulaga nti enkya taliiko embeera gy'ateekawo naye nga kwali. Kati bano abakola inflammatory statements ezo ezivaako okuinsitinga abantu. Kati eyo tiimu gyazimbye eri political oyo minisita mulamba naye tamanyi spiri yawe ngeri gyakola ki gyazanya mpiki. Kyova olaba nkugambye nti ebintu bya jjajja era bikoma ku ye because n'abantu abamuli ku lusegere tebamanyi bwakola ki bwazze azanya mpiki ze. So NRM will stop if Museveni
does not wake up tomorrow. I don't think basobola okweyongerayo nga tebalina jjajja because ekisooka bali divided yabagatta yekka factor because bamuwa respect kuba nti yakuba emundu ya myaka emeka kati ya factor bwevu that fear factor bwegenda bwe ojja kulaba endirimbo kyekiyinza okubeerawo mudizina dakiika ezibulayo. What would happen today? Because Museveni is still a mortal man. Muntu wa bulijjo alinga gwe alinga nze jeno. Ekisookera ddala saagala kukola prediction ng'atali Munnayuganda nti naali agadde Uganda esasike nange saagala kudda mu misinde kuba kisooka ndi muzadde ndina abaana ne bamaama baabwe. Okay, kati saali agadde misinde egyo gikole ki giddemu naye kyonna okusotinga interested nga Abannayuganda mu Uganda agifunyeemu ku mulembe gwa Museveni n'atafunyeemu ffenna Uganda tujagala tusooke tugire bwetu tujje ku board gavumenti General Museveni yes this is eno ye Uganda gye twagala kwanza kubanga era time yeekoze eki. In fact is you have to dialogue with the man. Dialoguing with him it is inevitable. Tekiwalika because factors ezisinga azina muki mu ngalo ze ttaano kyova olaba anti kyagula kyagamba lwaki tebayitaaga kuteesa naye kubanga azina zonna ttaano. Mu byobufuzi ozimba capacity kati Kyagulanyi yali azimbye capacity ereeta Museveni ku table for negotiation kubanga yali amututteko region eri very fundamental naye kakati yabiyuwa nga ate tanabana ku achievinga kintu kyonna ekyamaanyi n'awa jjajja omukisa okwakisaisinga his forces namudivide tewaliwo nnyo bwetaavu takyalina maanyi gali agira kwegamba tasobola kusettinga conditions because you're setting a conditions na bargaining power naye kati takyalina bargaining power. Museveni kyeyagamba mu 85 ng'agamba ko boti lwaki dialoguing n'agamba no he has to be at his weakest. Yes. And then we shall sit down and era yagaana okuteesa naye yagenda okuteesa nabo nga munafiiza kyekyo kyennyini ye munabyabufuzi kyova oseza ne jjajja bonna abamizi ba Robert Mao bakena bani bonna bakoptins n'atwala ekiwedde because their weak is extremely strong. So that kind of dialoguing tesobola kuyimirirawo naye ffe mu Nuupu twali tuzimbye amaanyi ago jjajja osobola okumusuza bingi nnyo bw'omuswama wakati wakuswamira ku periphery abatulabye munsonyiwe ntuusemu leeti funyemu obuzibuzibu obw'okumakya obutonotono naye katusabe omwaka guno gutano abantu beeka muri municipality mbategeeza mbasaba mugende mwewandiise mu register mugende mu updating tewali kyakukola Kakweza yabanyigiddemu abantu abagamba badde mu bululu nga mukibaye bululu tebulina kye bugenda kukolera Bannayuganda. Kakweza yafunayo ekkomera limu n'afuutuka Kakweza kye yayitamu gino nawe tewakiyitamu. Ate biki kiki kyogamba ndina omwana bamuyitawo Kakweza was not arrested even once. Kakweza was arrested thrice. Kati kankubula. But even all those times he was arrested olaba engeri gye bamuyisaamu. Have you ever got a beating that is a quarter of what Kakweza got? Ndina omwana nga tuva wano bamuyita Hussein Webusoge yankubira esimu nanga bamutwala ku CMI yankubira esimu juzi nangamba nti natuuka ku CMI ne bagamba nti bigira yakabirawo amaziga yawolerawo malira budde ojja kwogera wagakabirawo kona ozaga n'okusa naye tezaatuka za Kakweza
so much for watching. Abatulabye kuba twatandikidde paka sawa zino kibeera kya ssanyu nnyo okubanga mutulaba. N'omwami ono yebigirwa era tweyanza ssebo okubanga buli lunaku lwa Monday ku makya wiiki yo naffe tetukitwala nga kintu kitono. Tweyanziza Farida, thank you so much. And of course our viewers, thank you so much for watching. We shall be returning today evening at exactly 7 p.m. We shall be having the hotline show right here with Paula Awich and of course Ochieno Joseph from the Uganda People's Congress and NRM respectively. And we shall be talking about the 39 years of NRM and of course what do we think about that and much more. From the entire team, God bless you. See you again, same time, same station. Good morning, Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.